Yeah. Simon ompira guno wakulako club kina. Nakubirako Uganda Town Council, nekubirako police, nekubirako Esivira, nekubirako n'ebyala. Nakulako byala areas. Soko omuntu ayizo gamba mbiranye ki yabeeranga mu biseera byala ne police gwabanga competitive nnyo gwabanga gw'amaanyi. Yeah, gwaliga gw'amaanyi. Soka abagizi balira bantu. Kuba nnyo gwachagenda masto kubanga atera otugoberera ogoro mu kutugafa gwa Chimbo updates tukutusaka ebintu enjawulo bingi nze muzo kuba kisolo Martin Chimbo era nga nkutusaka ebintu ebyenjawulo mbadde ntambula ndi muno mujinja ajengudde ku number 1 fantastic number 2 w'eggwanga kujogera ku number 2 w'eggwanga abantu abagobera ku tiimu yaffe y'eggwanga the Uganda Cranes ebbanka limaliga kaawo muso okutegera njogera ku musajja gweta Simon Masaaba eyakuba number 2 nga tewali ayinza najjegezesaamu okujjako nga yalwadde bulwazi naye nga tewali ayinza kuyimira mu number 2 nga okujjako Masaaba nga taliiwo ye musajja gwenjogerako eyakuba number netumanyi wajali nawulako mbu ali ku bulu eyo nawo nipulako nti aliwa naye tumulina agenda kubanga atunyumira tuuze kuko kisoko buze kubatulira simanyi wankuse coach wa kituufu obankute senior player obankute ex international obankute exachi byonna bitambulira wamu era bwova mu ex international oli coach oli ex player byonna bitambulira wamu ex player kati ndi coach oli coach soko buze kubalalira Chimbo abalira ba Chimbo balamusiza nnyo era bimwe bali kwekuumira Chimbo kochi omupiira ewali abantu abagamba omupiira nze omupiira gwansala omupiira kiki omupiira ogwevuma oba omupiira mulungi gy'oli omupiira mulungi gyendi sisobola gwevuma kuba omupiira gumanyisiza abantu bangi omupiira gufunyemu ebintu bingi omupiira nfunyemu n'abaana mu mupiira kuba ndi muzadde omupiira ogutandika mwaka ki senior football what did senior football samuli kono okay okutandikira ku kyalo okutandikira mu somero kyalo walukuba nazaalibwa gyekulidde yabantu kusamba omupiira walukuba yene wava omwana ono yali akwata golo ku omugenzi Abedaira Geoffrey Massa Loya Moses banji Alexis Savile Musongola Steve Bogere Charles Jalendo Brothers bonna bavao aira mwenyini mzee ye center y'abazanyi Masaba banji ba Edison Benda bambagenda America Simon ompira guno wakulako club kina nakubirako Uganda Town Council nekubirako police nekubirako Esivira nekubirako n'ebyala. Nakulako byala areas. Soko omuntu ayizo gamba mbiranye ki yabeeranga mu biseera byala ne police gwabanga competitive nnyo gwabanga gw'amaanyi. Gwaliga gw'amaanyi. Soka abagizi balira bantu. Nga baagala okulaba toto. Ngeza okugamba football gw'empira ogwina buli kimu. Gwe gwinamu buli kimu. Toto football. Ke bayita akawowo gw'empira ogulimu akawowo mulimu amaanyi mulimu okudduka mulimu okusala mulimu nga buli abamanyi bonna weebali nga otule police ng'ereeta abasangi balungi nnyo ate bamanyi omupiira. Ojjadde ku national team bampitako nkyali mu under 20 mugenzi Paul Asule nampitako nga Uganda Cranes egenda kusamba Rwanda nandeeta nabikyali muto naye nga ndaba omupiira nkusobola nateeka mu squad egenda e Rwanda era neŋŋenda n'ensamba eddakiika 9 naye mu namba 7 tomusobola nembeera man of the match ng'ate gwe omuntu gwa yali debyo sooka twakomawo ne bayita omuzungu omuyitawo mu school kati atusuula mwalimu
ate nga kyali muto yali kyali muto yali politics kiki ate yali politics wali off form omupiira gwe yali ayagala nga simugulina era abasinga nga alaba tebagusobola mufunze mwali okujja mu form ya coach mu setting era olaba yagenda olw'ensonga endala naye nga training ginali ndaba nga kyayagala tetunakituukako tusinza bwe yali ayagala olwo noddayo mu poliisi nali mu poliisi kati ne bagoba kooti era naffe wayitawo katono ne batukola ki namwe ne babagoba ne batugoba ne mudda ne mukuba ejamakirano ba clubs olwo okomawo ate otya kusamba mu poliisi ngenda nkola transfer ngenda muvira kati awala batandika okuyita ya nevira nga timu ekiika so era timu ekiika basambi babo basobola okusamba nekyalo batulaba ndaba ogenda Sekafa region nga bwe kiri kati twali bamanyi because by that time twali twakaleeta Sekafa nga sakitonse n'oyo okibobiwira musonga bwetugendayo tubanga yali amaanyi ate ku club level moment gyojjukira noga oba okuswitchinga okuva mu poliisi ogenda mu revenue okuva moment gyojjukira gyogaa nti eno yo baaba wali kufana kuwona yali yakuva mu biganga kugenda mu poliisi ali namine kukona naye nga lina nekisementi abayiganga bamanyi kyaliwo omumereze Kampala kusayininga ne poliisi ate ng'omukono ogusayininga guliko ekisimenti naye agamba ebyo byonna tetufuddeyo wasayininza otya contract okusayininga n'okugyayo empapula kuzizaayo transfer kyabanga kiti obudde obwo okuva mu ttiimu mu kyalo eno zino zembara heroes ziyiganga zisikoolo ogenda okubira e Kampala teba kyalinga kikuwa ekifaananyi ky'omupiira nti ttiimu z'e Kampala bwe zikusongamu kitegeeza oli mulungi nnyo okusinga kumuleseewo ng'era ate ttiimu by that time nti vira bwejja oyagala kubuka misinde tesi bwe kusongako express ne weekogerako bwogezi ogamba kati awo kale awo genze ate ttiimu z'e Kampala kati ngeze essatu express KCC vira nga bwerabayo nsambi omulungi mu iganga abambala heroes abatololo bikoze bitya balwana okulanga bamukola ki bamufuna kati nga waba bawembiranyi vire kwagala oba okyali awo express ne bajja oba okyali awo abakisisi ne bajja buli omu agamba lube buli omu agamba nti eri ttiimu abayaye eno ttiimu entegoye gisobola kale wabangawo pressure y'abazanyi nga bo nti Masaba ali ku poliisi kokisimu semugere nti ali ku express wabangawo pressure yo nti tutya semugere ali ku express Masaba ali of course wabaawo era wabeerawo ekyo ky'omupiira kibaamu because side eri ebaayo boolaba kati ffe twali tusambanga nga kati eri eriyosozi eryotabu nga bakutya ate nga nange bandaba nti gyendi Masaba ate waliwo neseronko ajja kubateeba kati ng'olaba embiranyaawo obudde obwo ng'owulira balina golikipa bulungi Onyango akwata naffe tulina kalesuula tulina kalama kati nga embiranye ebaawo mu kampu ate mosonga embeera yazze nti muli ku national team ne mubanga ate mulinayo league game muvaawo mu national team nga mugamba munaatulaba kunywa kochi biki byolina mu mupiira se trophies olina midaali bikopo olina ki midaali ebikopo olina Sekafa meka olina Sekafa satu okay za national team za clubs na Sekafa za club bikopo bya club ya Sekafa ate ligi ya Uganda amigwara emupira wasibako ku kikomo bangayo neri omupiira ekibuuziza kyangu nnyo because buli mutimu gye nali ŋŋendamu bampanga neganga nante kapiteni nenzija mu poliisi nensangawo of course kapiteni waabwe nenange later nenfuuka kapiteni neŋŋenda mu vira ngendawaliwo kapiteni era nenfuuka kapiteni nemuywala badde kapiteni ne ku national team naye nga kapiteni mpiira egimu andi bwaba taliiwo nesetaja bataliiwo nayeera kapiteni oluusi nga andi abeeramu n'akisiba bw'aba afunye obuvune
Discipline yakwasibwanga eti ebiseera ebyo n'ennaku zo kubanga ennaku eno tulaba abazanyi naddala abatiimu eggwanga abamu tebakyalina bulungi discipline boogera mu mawulire bakola biki babakwasanga batya empisa ebiseera ebyo? Baatubuuliriranga tekisooka n'ekyokubiri kye twali twakala tukyagala nga tetukiteeka nnyo mu mawulire naye nga tukiteeka nnyo mu kukola. Oteeka no mukola omala okukola gwe noddayo amawulire gwe nega kwogerako. Nga tufunza saa zino oli ku tiimu ki? Ndi ku Bullets. Oli ku Bullets nga coach. Omupiira gwa Uganda ogulaba wa? Omupiira gwa Uganda ndaba gweyongera kukula. Gweyongera okukula. Wakati ogenda okulaba nti buli awali omupiira wegukwatako wagenda wakula. Ate nebaza ne president Williams agezezaako okwasaganya buli wawetagisa omupiira okubeera agezaako okulakulanyawo being mawulire being bacoaches n'abasambi egamba tugende kubeera mupiira nga buli omu amanyi kyakola mu mupiira. Bw'otunuulira essaawa zino omwana akuba bbiri gye balinga okuba, are you impressed? Oli musanyufu? Manyi omupiira gulinga bwolaba nga tuli mu zaaketi oyinza okutunda masuuti nange masuuti naye engeri gye ngatundamu si gwejogala ki ayinza okuba nga ayagala okusamba naye tasobola kutuusa kifaananyi nga kyange naye kati alina kutuusa kifaananyi kye kukyongeramu kunyumisiza abantu nakumwagala ab'omulembe guno kuba naye wakubira ate era bamulembe guno naye nga bw'omanyi nti buli omu bw'oba n'omudaala gwe olina okwongeramu ebintu ebibulamu olina okwongeramu ebintu ebyentertaining abantu n'okwagala okuwagira n'okwagala okulaba buli ssaawa. Tweyanza nnyo coach Esmen Masaba namba 2 fantastica. Tumusanze ono ali ku taafu wanyi ndowooza taafu ogiraba n'abavuka bagenda maaso okubanga ateekateeka abavuka aba Bull mulimu liigi muko mawudi ebintu byammwe bitegeera. Liigi enaatera okutandika omwezi gw'omwenda naye tuli mu confederation twetegeka kuba tulinayo confederation. Kati muli mu pre-season saa tuli mu pre-season tupreparinga abasambi okubeera nga bali ready okusobola okusamba. Tweyanza gwe banyogera